the mist. Sako wano ku Delta TV abera yatusubidwa osobola tulabira ku YouTube Sharita Show osobola okusubscribinga nawe nosobola okubeera ng'olaba bamami be wasubwa oba okulaba n'abapya obeera nga tofunye chance kulabira ku Delta nenga Delta TV wetuli nnyo olunaku olwaleero tuzze eno tutuuse Naalya ne tukenda mugongo mpaka netujja maka g'omukyalo nongera omu ku baana be eyatusindikidde mu message naye nno munange wadde abaana basindika mami naye baba balina otuwa ensonga kubanga bw'ogamba nti buli omu asindike maama we buli omu ajja kuleeta mami we ekitali kibi naye lwakuba tuba twetaaga bammami nga balina olugendo lunazzaamu bammami abalala amaanyi omwana bwe yatubuulidde n'agamba maama wange netulabya ddala ng'osaanidde webale nnyabo okubeera mukyala mukozi sibetannyabo onyumye onyirira mukwano kasimayiro kitiibwa kya Mukama ennyabo yabikola amiina njagala okutegeeza mukwano tuli ku Sharita's Bridal World gwayagala okusomesa abaana enviiri osobola obaleeta ku Nkrumah Road tutandikira ku mitwalo 10 era twaguddewo leeta abaana bajje basome enviiri wamu n'okubabuulirira abaana bawala tubabuulirira ddala wali eri ku Sharita's Bridal World ate gwayagala otegeka omukolo tuguteeka mu lunaku olwo nomu tulina buli kimu ekikwatagana n'abagole tulina buli kimu ekyemikolo ku Nkrumah Road ayina mami ayagala okubeera nga tumuteeka ku TV mu programu ya mami yakolamu era essimu yaffe kweri ng'otusindikira message oba ng'otukubira ng'otubuulira ensonga lwaki asaanidde kubanga okolamu si kyangu omuntu aba alina olugendo mami tusaba otuyanjulireko mu bitiibwa byo byonna amannya gange nnyabo nze Prosina Bukalu Odwoli ndi mukyala mufumbo ennyabo myaka 36 ng'ofumba nga nfumba sinobangako wadde okusiba akagugu bannange okikoze otya nga si kyangu era tebibeera byangu ennyabo bibeera mu Mukama n'obugumiikiriza kituufu n'okusonyiwa ebito bwe bitambulira awamu bebitambulira awamu naye emyaka 36 tegikufaanana nti ogifumbye Mukama ndoza yakikoze sinze kubanga olabika bulungi kubanga tojja kugamba nti tewabadde kusoomoozebwa kituufu kubaddewo naye Mukama yakikola kasita omwesiga oba mu mbeera ki gy'omutunuulire amiina oli kikati omwana kye yagambye nti mami asaanidde ojjeko okubeera omukyalo omufumbo olugendo nga luwanvu kyendi kati mu byenkola mu byokola ndi mukyala eyeewummuza nazimba amayumba g'abapangisa n'ensolooza
ndabirira abaana n'abazzukulu ebiseera byange eby'eddembe nduka emikeeka nduka obubba obutimbibwa mu maka webiri awo bingi ayagala n'agulako kati nga nkikola lwa ssanyu ti nnema okutuula obutuuzi manju eyo nnondayo ebisolo waliyo olusuku mukikomero eyo obumyu bwebityo nga njigiriza abazzukulu ekyokukola egali awo oŋŋamba nti muwalange ontwaleko wano njijja buzzi nkiraba ennyabo bakuzaala ludda wa mami banzaala sayidi z'ebukomero ekituuma mu koona okwana mu 6 ng'ogenda ekiboga Hoima Road naye nga nakulira eno Kyengera ewa mama wange single mother mama yayawukana ne taata nga obutulwa myezi 3 nazaala omwana we namufuula Kyenge batera otugamba nti abaana abazaalibwa mu basingle mother tebafumba gwe wazaalibwa single mother kyokka ofumbye emyaka 37 balimba okufumba guba mutima gwo kituufu n'osalawo nti ne bwe kinaaba ki nja kubeerawo kubanga nze salabako mamange ng'ayoleza omwami olugoye wadde okugolola era nafumbirwa simanyi kugolola naye omwami nankwatako nanjigiriza nenjiga yali akwagala nakugumiikiriza nti booza bwe bati nali simanyi goya kawunga kubanga talya matooke nenkafumbanga akabisi nanjigiriza akuyigiriza yali mwami mulungi nga munnaddiini nanjigiriza nga buli kimu akikuyigiriza amiina ennyabo nga bakuzaala watandikirawo okusoma wambeera kyeyaliwo nga nga nzaalibwa kati ngenda okutegeera nga tuli awo lukuli nga mama wange akola mu katale ekatwe ng'atunda mubisi lusogolerewo mu katale kati eyo gye natandikira waliwo omukyala ng'alina amaka nga musomesa n'atandikawo kannasitale nga butandika we natandikira kati primary n'engisomero Nabbingo St Joseph likyaliyo lisomeseza abantu kati awo n'asenguka ng'azimbye nadda ekyengera ng'ogenda bayitawo ku Hawaii nga tonnakkirira eri emmanga awo wakatikati singa kumanya kigenda mugongo nabaziza wakimese era obukkirira ennabaziza booti awo wakatikati wewakulira awo nakulira abeeyo bakutegeera n'emyaka kati 36 ndi eno abakulu bonna baafa ne tubaziika abantu batunze bazimbye batono abali abantegeera nagendayoko mu gwokubiri nga batono abaliyo bakajja bange nga gye bali nembalabako n'ebijja bya mama n'obirimako neetekako ekimuli siina byebirima babirongoza mulimu pasikalamu nga walungi kakati mami wa primary wagisomera St Joseph obulamu obwa primary bwali butya obulamu obwa primary tebwali bubi ng'omanyira omwana omuggalanda nali last born mama kyekyo tebava bakwagala kati okeera kumaze n'ogenda kusomera odda buli kimu akikoze oli omu kituufu tebwankalubirira okugjako akagendo nti kalinga kanene kuva ekyengera ogenda ennaku watambulangawo butambuzi era badda tutambula butambuzi ntuyita mu bibira ne tuwambuka nga temutyamu mu kkubo nga tuba ggulu ekituufu wapaakinganga ki ng'ogenda kusomera edda tetwapaakinga nga bakuwanga ekikumbi n'ogula kabalagala ku sso ng'amazzi tunywa gyegali simwononefu nga kati nti abantu bazimbezimbye mabi wasomanga otya mu primary si bulungi nnyo si bubi nnyo olw'okuba nalina ekyekyo nga ne bwe bangoba enkyaŋŋaano genda kusomero mami nga takugamba nti genda ngera akugamba olw'empaka naye ng'ogenda toyagala kubanga baakukubye oba abaana baakuvumye byalinga yedda nedda ne kakati bikyaliwo nali mwana muyimbi nga ndi muzinyi kati nga abasomesa banjagala nnyo olwa talenti eyo kayimba kike wasinga okuyimba kojjukira nobuto akakuwesanga ebikopo sikyajjukira nokulisa ku mmere y'abasomesa sikyajjukira mukama ona akajjukira
kade mbona akajjukira ennyabo ng'obeera muyimbi abasomesa bambire banjagala kati bwe natuuka mu ky'omukaaga mama wange n'alwala alwala asima n'amutawaanya nnyo okugula ddagala okugula mu bafiira mu kamwa nesisobola kweyongerayo okoma mu P6 naye ate munaye ofaanana ng'omuntu eyatuukibwa mala ne weeyongerayokko omwami bwe namufumbirwa nabisimaga tibwanampita naleetera ng'omusomesa awaka naye omusajja oyo yakwagala yakuyigiriza okufumba akawunga akuyigiriza okugolola namala nakuleeta n'omusomesa akusomese nga muyonjo nnyo tayinza butakuyigiriza nakati muyonjo nnyo okay so kati ne bakusomesezanga ewaka somesezaamu ewaka ndi lubuto ew'omuwala asooka naye ka awo oba entalo wezajjira baddeero bino bidduka ddeero kasi byangu abasomesa ne badduka era nesimaliriza kyennalinjagala naye kasita wali oyiza okuwandiika erinnya P6 era oba omanyi okuwandiika erinnya abamu beerabira nanjigiriza sayini olina okuyiga sayini toteeka sente mu banka sayini ekola etya okusayininga ku kintu okusayininga baba bawandiikawo linnya nga tabyagala ebyo omuswaza bambi kati P6 awo obulamu bwe wabutandikira netandika kujjanjaba maama wange wali omanya ebyokujjanjaba ku myaka egyo kakati ennaku ekuyigiriza kituufu okufumba wali obulungiko namukolakola naye wali obubi naye yali mukyala mulisiwanikeeka nabibbo kati ng'olina obbiruka mufune ssente kitegeera zinamujjanjaba n'ez'okulya naye ebyo dda byalinga birungi ennimiro baneyiba ng'ogenda ekyoto nga birungi oli omuyitira ddala maama wo ng'ozanya n'abaana be mugenda mwennemuga kyotolina ng'akuwa edda baali bazadde balungi ng'era batulerera ddala ab'emiriraano olwaki bikyuse kati simanyi abazungu oba nyingi buli mwafa kaana kakana abantu tebalina mukwano gwa ddala ojja kugamba nti mukwano gwo weeyo omwana wo ate omwana wo yamukola ekikyamu kati mwajjamu ebyo maama wamujjanjaba kumala bbanga ki namujjanjaba n'enkula ng'aziira n'aterera naziira n'aterera paka ku myaka nga 18 wamujjanjaba kati ninoonya omulimu alina sisita wange saidi ey'abataata saakulirayo naye nga bamumanyi ng'ali awo mu indasitule alina wooteri kati neŋŋenda nanjigiriza okufumba capati naŋŋamba kati gujjanga okusiika capati z'abaki abantu ze balya ku breakfast nga mbeera eyo nensiika bwe maliriza nenjija saalizanga yadde ekusaaliza neera bw'aba akuwadde akuwa naye nga tosobola kuzirya abaabimanya bibala damage tebwafunangayo ka damage awo kujjako okufisaayo kana akatini akafika ako koosookako so ng'otandika okusiika capati atandika okusiika capati olwalingawo train zino ze bayitanga bikayoola nga bijja abantu bikoma eri kyengera bijjaawo kati ku makya nga kyendijiramu ate n'olweggulo nga nzirayo okay walinga osula waani mu kaseera ako era wamaama nga njigira mu train ekyo tujja tuyimiridde tuti tulinga ente byatandika dda ennyabo kati awo omwami gye yansanga nga naye akola omwo mu indasitule mu train nga mulinya babiri ye ng'abeera kololo nze nga ndaba omuwala omuto mala okusiika capati zange ne bagira ne baaba olweggulo n'abala ssente ng'ajja mu ofiisi awo weyansanga nansaba baaba wange omuwala oyo nga mwagala asiika bulungi capati yali amanyi nti nsiika capati yali tamanyi ng'amanyi nga nvayo eri teri amanyi kyenkolayo nenjijja mu ofiisi y'abaaba olweggulo ng'asasula abakozi n'entuula omwo baaba yalinga akola mu ofiisi
nga alina woteeri naye nga atuula mu ofiisi ye ng'avaayo n'alaba ebigenda mu maaso n'addayo kati yali mukwano gwe kati n'amunsaba namugaa kisisita kyekyo nali kawala katini kuba toyingidde kulaba ku bifaananyi by'abaga tuli batini tugenda kuyingira mu mami nandi katini kati bambi neŋŋaana akiwagaana abaganda ebyo otumanyi nga tusosola kituufu wa luzungu wayogera luswayiri bosa mami ye yali avaawa omwami ng'ava busiya kituufu busiya eyo Kenya kati namwesibira paka baba lwe yaŋŋamba nti lwaki tomuwerekera akulya bali abantu ng'omuwerekera muwerekereko ate okuze mama mulwadde olwo nemuwerekerako ng'owuliriza byayogera naŋŋamba sinoonya muwala wakwagalako njagala mukyala wakuwasa biba owulira ng'oyagala byakwagalako tubireke yali w'amazima ate abantu beeyo babeera b'amazima kati neŋŋamba neneefumiitiriza neŋŋamba ne mama naabeera ewaffe paka era neŋŋamba baaba nzikiriza wayitawo bbanga kingokkiriza myezi ng'ena tewalwawo okusalawo ng'embeera nange mpulira ngikooye amaze okuntokota ebigambo gamu mbeera kalolo nkola biro gaŋŋamba ova ekyengero ddewa kololo kitegeera kankubulire mukama akola ebibi era kati aba ne pulaani yo nga gwe tomanyi kituufu omuntu eyali ajjanjaba mama ekyengera ng'asiika capati laba bw'oyingira ekkololo amakololo edde gaali weegali yali akolera gavumenti nga batuwa ennyumba nga bamuwa ennyumba maaso netutandika olugendo ne mukyalira nenkomawo bwe mukyalayo nga walabika bulungi bannange nga muyonjo kati niweza pinki ebitambala bya pinki simanyi buli kimu nga obusuuka za pinki kwagayenga tubirabangako kituufu naŋŋamba jangu tubeere ffenna mama tujja mulabirira nensikiriza waddamu kukola ofunye omugaga tegodde eri mu capati nange ne bwenganzi baba bakulaba batya oba tosobola kuddamu kukola kituufu ate era nga naye ayagala otuula awaka omulabirire ate asobola okukulabirira kati okola biki sente mmekeezo era kale kaakati nenkola ki ntandika okufumba nefuna olubuto nga agenze newa maama amulabyeko nga tugendanga netutwala ebintu ngera bwe yansubiza omulabire nenzaala omwana asooka naŋŋamba nze njagala okufuna amasaakalamenti tugattibwe nemugamba tugattibwa tutya nga tuli mu nnyumba ezitali zaffe tulina kumala kugula tuzimbe nasirikira nekimuluma nga ngenda okukyalako awantu omukyala naŋŋamba nga obuto buno si tetaaga nofunayo bwobeera omuto funayo omukwano nga mukulu ate nga mufumbo nga awezezza emyaka akugayidinga mu byokola omukyala oyo naŋŋamba maama wange kkiriza omwami akuwa sente agamaka gogamba nti agazimbe bwe ganaagenda okuggwera nga tokyasaanira gayingiramu mulala yajja gayingiramu nemugamba ekiki ndabanga nimba nti mulala ojja kuba mu baana babiri okuzimba amaka gategerekeka nga mulala yagayingira anyirira omukube n'empeta osigalawo olwadda namugamba dadi nzikiriza omukyala oli yeebale kubanga yakugamba kituufu nga kati akyali mu bufumbo ye ndowooza kati bali mu myaka nga 5 mu bufumbo obutukuvu bamuyita mukyala kibudde ekatalimu awo onange olwakkiriza nono yalinga mulalo ng'ateekateeka buli kimu nga tugattibwa bambi kyekyaliwo ku mbaga eyo ebiseera ebyo embaga eyo kwaliko ekyaliko ekyenjawulo ekitabaawo kati buno busoda bujinjaale
oba bwafaananaga buti obwo n'eccupa tezikyaliwo nno oba nkugereze kacupa ki sijjukira kacupa ki kati kenyuza kugereza kaŋŋambe kale kangeze ku bbiya akacupa akatinuba akangulu bwe bwaliko naye embaga yaffe olw'okuba yalina eddiini abasisita b'ekisubi batukola obulungi obutagambika ebiseera ebyo ntalo nga tewali mafuta abazadde ababe tebajja n'abange tebajja maama wange olw'okuba yeyali ow'okumpi yeyaliwo naye abava mu kyalo tebajja nga teri mmotoka zitambula teri mafuta. Embaga yali y'abantu bameka eyo? Yalinga y'abantu 7 kuba yalina emikwano abasisita ne baganda baffe abali muno mu kibuga. Mpulira ng'otandika bufumbo wabeera ewaka okumala bbanga ki nga tonatandika kufuna idea ya kukola? Ndowooza nazaalirawo abaana 2 kati nenyingira Owino. Noyingira Owino. Idea yawagijjawa egamba nti kantandika okukola? Jjukira omwami yali akuwa buli kimu. Nali njagala nnyo okukola kuba yansanga nkola nemugamba ebyokutuula obutuuzi wano era bwongo bwekwata. Kati yali yagula ekyalaani nantwala n'enjiga ekyalaani kamwokyawo nali sinnakimaliriza nenfuna olubuto lw'oyo omuwala akukobidde nenzira byakusesema kuwanda mabisa neyo kosi nesegimaliriza mpulira nentuula awaka bwe namala okuzaala nga nteerako abakozi ng'abalabirira abaana nenyingira Owino. Ng'ogenda kukolayo ki mu Owino? Ndeetayo ebyo ebigoye twabiyitanga ebiswagala bibulawuzi ebinene ennyo ebisaatisaati ebinene ennyo ebigoye ebiwanvuwanvu tebitalina pulaani nembikomolamu obiteteeyi bw'abaana abawala okuva ku myaka 3 paka ku 12 nentunga nga nzukuka 11 okuwera essaawa 11 ez'olweggulo nga ntunze obuteteeyi 5. Walina amaanyi nga sisirisa n'emmere njiriira okwo. Omulimu wali ogwagala ogw'okutunga? Nali nkoze n'emirimu mingi nagwo nali ngawagala kubanga nali ntandika. Wali otandika. Ntunga ennaku 2 n'embuzaayo ne babusuubula mu Owino. Ab'emiddala ne babusuubula ngate n'ennonda endala nga bakimanyi kyokola. Ng'abakyala bangi bakikola bakikolera omwo mu Owino okulonda ebyo ebigoye. Ati waliwo okubironda naye ate waliwo byongerako value kubaga wabironda ngate n'obyongerako value n'obikomola n'oteeka mu elastic kakateteeyi ddala akamavunya akalungi. Mpulira. Kati nenkola ki nenkola bwentyo nenfuna ssente kati ye ne bamusala ku mulimu. Bambi tugenda okuva mu bitiibwa ennyumba ya gavumenti Ekololo abaana 2 okweza befeva nnyo obulinanyi bwa ambasada fena zino Museveni ng'awamba tetwabimanya nti byakubanga eri ku balakisini abantu nga badduka ffe nga tuli mbikomera tuli okitegedde tugenda okuva mu leve eyo ajja apangisaawo ennamugongo kuwerokamu otunudde mu wankaki wa kereziya y'abakatuliki tukolamu edduuka nga ddene yali asevinzeyo kasente. Tusula mabega mwalimu luumu 3 emabega kizimbe ekiwanvu tuteeka mu baana baffe tebamanyi kukima mazzi eno teri taabu amasomero mabi nga tegawulo ngene ekisingayo bugaali ng'otunula era nabagamba ne bw'oleeta tuleera tojuza obugaali ng'akuuma kyendagala ebidomola bya bwakata kwega ng'otunula ne weewuunya ebintu byobadde tomanyi. Twakola edduuka nga ddene Uganda Matters visitingidde ffe tutunda sukaali abagaalooza emisipi ng'onaagino n'eyo Kenya netukola ssente nga kyali kirungi n'ensiika nga amandazi katoni nnamba. Ate ago wagayigirawo?
nze mukama yamanyi ndoza bwanjigiriza ebintu kituufu naye ndi munoonyereza nnyo bwe nkulaba n'ekintu nfuba nnyo okutunuulya ne nga kino bwe nkikola bwe nti kivaamu ate nkikola emirundi ng'esatu ne kivaayo awo wenjagalidde ddala katugende mu Bulango ate bwe tukomawo tugenda kuba nga tweyongera n'olugendo lw'omukyalo ono engeri gy'asobodde okubeera ng'akola emirimu egy'enjawulo afuuka emmami eyakolamu afuuse naye ate nawe bw'osigala ng'olaba sheeno nawe osobola okufuuka nga ye nobeera mami eyakolamu tovaawo Delta TV tukole